nakivaamu. Oli ku federation eno oliko akakiiko kano oliko ngaani? Right now ndiko nga someone who does mobilization and also okuyambako mu kutegeka events. But when ayingirira federation natandika nga youth representative. Ekisanja kye natandikiramu nali appointed just kyali kinaatera okuggwako then ekyaddako ne bannonda ebyaddala. About 5 years back. Kati ekisanja ekyaddako kyali kya myaka 2 ne giggwako. Ne kubeerako time gye twakoleramu tentative time nga tulinda okulonda awo ebyakyankalanyira awo nga muwulira kerere mungi. Awo ne tubeerako ne ka transitional government nenkasigalako. Then ne tuddamu ne tulonda again. At this time round ne banteeka kwekyo ekifo. Yes. Kiki musinga okukola mu federation eyo oba mutuula butuuzi ne mudiscussinga bintu byammwe ne kikomaawo? How do you help these artists? Kikomaawo kirimu implementation. Kati for example, what have you implemented so far? Ekisooka kubanga ebiteeso bibaawo ne mubiwandiika biba birungi ne mubiteeka ku paper naye byonna ne bisigalawo. Tebisigalawo. Waliwo ebintu bingi bye tukoze. I'll give you an example of first of all, a federation egatta associations. Ekisooka mandate esooka is unity. So you have united these gospel artists. Some of these artists. Ate n'abalala bakyayeyongera okukola ki? Okwegatta. Kubanga unity kye kisookerwako even before anything else. Nga tuvudde ku kya unity ne tuddako mu kuyamba abayimbi abamu okubeerako n'engeri gye bayambibwamu. For example, bagala kutegeka shows ebifo ebimu tebasobola bituukirira easily, federation ebayambako. Omwana yeetaaga recommendation, for example, maybe ayagala funa visa and he needs a recommendation from a recognized social institution. Federation can step in. Abayimbi abamu connectinga, federation ebayambako connectinga. Okitegeera. Then federation etegeka events. Yo. Ina events ezitegekebwa. Ne booking abayimbi bano ne basasula bajje okuyimba ku event eyo. Of course, sigamba nti yo etegeka ebivulu mu ngeri eyo kangambe eyambako abayimbi okutegeka ebivulu to plan them better, okubafunira airplay, maybe neyogera ne station eno neyogera neno station nti omwana mumusalireko akasente wano tajja sobola zino sente engeri gyayimiriddemu. So it makes the artist's life become simpler. Mu bintu mwe bandibadde nga bakaluubirizibwa okukola ekintu ate yo federation ebayambako okufuna engeri ennyangu gye bakitegekamu n'okukituukiriza. Okiraba kati tulinako ne sako ya federation right now abaana bewolayo akasente ne bakakozesa ne bakazza ate temuli magoba. Nga temuli magoba, amagoba tegabeera mangi, gabeera matono okusinziira not like other financial institutions. Ojja kukozesa eyo sako bakugambe profit gyogenda okomyawo 5%. Waawo gye weewola sente n'osasula 5%. Okuba balinayo obubiina bwabwe eyo ku byalo ne abasinga bwe baba bakusonyiye otandikira ku 10% oba ku 15, mulimu n'abali ku 20% is loan, you understand, but ng'oli ku 5% ate nga toli ku pressure nga zino institutions endala we zibeera. It helps. Mu umma tewaliyo ba gospel eriyo ba secular eno boka. Ekintu ky'abayimbi abali mu umma nga bava mu gospel side sinza abategeere nnyo. The reason why sibategeera nnyo is because they are not under the leadership, they are not led by the leadership gyendiko. Okitegeera omuntu abasazeewo okugenda eyo ali wa ddembe okusinziira ku biruubirirwa byayagala otuukiriza ku agenda gy'aliko mu bulamu. Nga mu abali mu federation temusuubira kugenda mu umma? No, federation is bigger than umma. Ekyo nkiddamu ate nga sikirumamu.
Federation is bigger than UMA. How? A federation egatta associations. Naye terina ssente ziyamba bantu bano ate yo UMA efuna ssente. Kati UMA is an association in itself. Okitegeera? Yo association okubeera erina ssente tekigifuula nti kale kifuula ey'omugaso eri abayimbi abagirimu kuba bajja kugabana ako akasente wadde bafunyeyo katini naye nga bo okiraba kijja kuyamba abo. Kibanga bw'ogamba nti tulina omugagga ku kyalo nti ekyalo kyonna akisinga amaanyi kikola makulu. Ali mwana waako kyalo yes mugagga naate tekimufuula munene okusinga ekyalo. Ali just blessed oba ali lake nti ali bw'atyo. Kati UMA as an association, it may be having the most sounding voice out there, but it doesn't necessarily mean that it is as big as the federation. Kubanga ate federation yo eri organized mu ngeri nti egatta associations. UMA yo eri association. Ate mu mainstream still mu secular mulimu associations endala. Ate mulimu abayimbi ab'amaanyi abatali mu UMA bali mu associations endala. Tebakolagana ne UMA. Ebirubirwa byabwe si byebimu. Okiraba. Kati federation ya gospel artists of Uganda yo nga yo egatta associations ez'enjawulo ez'abayimbi aba gospel. Kati associations ezo zibeera ne agendas and visions which are not exactly the same. Naye ate federation ebagatta nekola ekintu kye bayita common goal to achieve. There are those common things spreading across abayimbi abo bonna. Ne tubagamba abayimbi fenna tulina ebizibu bwe biti. How do we have one voice? Federation ekyo yekikola. Then also bridging the gap between those different associations. Yes. Emyaka gyetoolodde kati giringa mu 12 oba 13 ng'oli mu ndongo. Biki by'ofunye mu gospel ono era lwaki gwe wasalawo ddala noga nti let me take the gospel part of music? Kyensobola okugamba kiri nti maybe kyensinza ofunamu is just meeting people. Sinakola mu ssente ogamba nti nzikoze ziri awo zirabikako. Ziranga era gospel bintu bya Mukama bya bwereere temuli ssente. You just do music for fun and for soul, you know. Si kirungi. Lwaki temwagala kolera Mukama mukole Mukama anaabasasula. Ate Mukama naava mu ggulu nti esente azikuteeke mu nsawo. Mukama akola kuyita mu bantu. Abantu be balina okutegeera nti omuntu waba ayimbye oluyimba lwa Mukama baba balina omublessinga ate si kumublessingisa bigambo God bless you. Kwata mu nsawo muveeko kyojjamu kikubeeremu. Kati nze honestly speaking there is no much money. Basumba babawo ku kimu eky'okkumi mu church kubanga muyimbayo nayo. Kati nze not even 5% of my money comes from music. Not even 5%. Nze ndi musajja mukozi ndi muyiribi. Nkola mirimu gyange wekigaana kiba kiganye wekikola kiba kikoze. Mukama wampadde akasente aba akampadde obulamu ne bugenda mu maaso. Okusomozebwa kikosinza okusanga. Not being supported. Tekisooka. Perspective mu makyasha erina okukyuka. Okiraba? N'abasumba balina okwebeereramu. Balina okwebeereramu abaana ne babasupportinga. Okiraba? Ate mulimu abantu abamu bali mu kyaki balina ssente ne ze batakozesa. Bagagga. Bandi badde bayambako some of these talents okuvaayo. Ne bakola ki? Ne ziba nga zeeyongerako. You know? Ekintu ne kyeyongera okukola ky'okufuuka ekirungi. You know? But basically ekikulu nnyo tusiima Mukama olw'obulamu bw'atuwadde. Yeah. Producer kivuga kikyo ky'omanyi ky'oweekakasa okukuba. Obeera na mukyaki wasibuka buli kivuga piano and so on. Nsinga kutegeera engoma. Zino drums enzungu oba eŋŋanda? Enzungu. Zino zempulira bayita simanyi jazz band eyo gye nsinga otegeera. Then bw'ova ku eyo nenzira ku gita. Eyo ngikubakuba eriwa yonna acoustic eyo gye ntegeeramuko. Ziri endala
nedda sinatuukayo naye ate ku ngoma ntabuka. So tubulireko ku mirimu gy'obeeramu bw'oba nga toli mu music. Of course emirimu egyo gye nsinga obeeramu okusinga ate music. So music is your side business. Kati gino gy'emirimu eno. I wouldn't even consider it a business at the moment. Kubanga teri kyamaanyi kyempa at the moment. You know, I've done it for ministry, I've done it for connections. Naye ate munnaye ngikozeseza ate okulinkinga abantu abamu. Music actually wensinza okunyambira enyambye okubeera n'eddoboozi okukola charity. So you do charity? Yes. Whenever I'm able to, I do. You have a charity organization or? I have a charity organization. I just always put myself together with friends. Netukola ekintu. Oba on a personal level? Ku personal level. Oba nekola emirimu under the federation. Netweyamba kati nga mu lockdown nga bwe yali. Lockdown ya affecting abantu bangi. We became foot soldiers. Netwekolera emirimu gya nakyewa. Netunoonya emmere. Nze nali stockinze emmere nga mbeera wange. Ng'emmere nina emmala. Nga ne bangamba lockdown kama mbaya ne mbaya tugende ng'emmere na stockinga. Naye ate abaana bakukaabirira bino bye nkugamba. Baana ba gospel tebalina ssente. N'abayimbi ba secular mu abalaba wano ng'enjala ebaluma okufa obufi. Okiraba? Nga tebalina. Oli muyimbi abadde ayina erinnya ayina hit ku station naye emmere akawunga tekaliye waka. You get? Need to stepping up. Abaana bankubiranga amasimu bannange oli ku federation biki nyambayo omutwalo ebiri biki nenga mankoze eki nenkwate emmere gye nali nine waka yonna nengi supplyinga neggwawo. Kato ebintu ebimu tubikola lwakukkiriza. Bwe natandika okukikola nengamba emikwano gyange ku social media. Kati wano wenkugambira nti kyenyambyeko music oyo. Kubanga kati abantu bamanyi nebyenzize nga nkola. Tegwali gusoose like tegwali nga gwe mulundi ogusoose okukola charity. Charity ono namukolanga kuva mu buto. Nga nkola mu children's ministry for a long time. Then nenvaawo nentandika bwe nali ku university nga nsomako government. Akasente akange ka government allowance bwe kajjanga as a student. Kye nakolanga natoolako sente zimu nenzijjako. At night nengula emmere nengenda ku street and I eat with the street children. Sawa nga 5-6 gw'ekiro. I would share like at least 50 simple meals with those children. Nembaziniramu, nembayimbiramu. I dance for them, some of them. Nenjogera nabo paka almost obudde kucha. Nentambula nenzire wange waka mu hostel. Nakikolanga nnyo ku university. Kati ogwo mutima tegwatandikirawo recently. Nakikola kuva buto nga nkikola. So when abanga nkikola like when I was doing that nekinguluminga kati ate wano bwe kyajja nakikola out of faith. Ne connectinga nengambe mikwano gyange. You know what? I'm doing this. Bonali nkikola abantu abamu abali ebweru, my friends, ne bansindikirayo ku kasente. Abamu yagamba, you're doing this. Oli nasindika kasente ku Sendwave, omulala nakateeka ku account yo, omulala nakola ki, kata we nafunira amaanyi to keep doing what I'm doing. So when I mbikola, before I knew it, there were other friends of mine in the federation abali babikola. Ninga tamanyi nabo. Kubanga agegasa awamu gegakola ki? Gegaluma ennyama. Ne tugamba abaana tulina bayamba, mwana teyini muyimba ino kufa ki? Enjala ngali waka. Ngatefe tulina some of those platforms ezisobola okutuyamba okufunira abaana emmere. Ekyo bwe twakikola ne tuva ne tugamba tetukomyawo. Tugenda kukola shows. Nze omu ku bantu abali instrumental in COVID times okuteekako shows ezayamba abayimbi ba gospel ku TVs ez'enjawulo. Ezajja shows ezagundi eza lockdown ezo. I was one of the key people abakola shows ezo. One of the key people. Era ba gospel artists bangi bakimanya era banjulira kubanga I invited many of them. Era lockdown yali egenda okuggwerawo nenkola yo show endala. Eno mainly I think nze yasingo gitambuza nga nji spearheading nga white tag nenkola white tag show. White tag netambula abimbi bajjanga twabanga facilitation transport net making sure bazze era bakoze bye bakola ne bayimba ne badde ewaka nakola ebintu eyo nga njiteeka mu ssente
ate zitampeereddwa omuntu wenna wano e Uganda naye nga nkikola lwakwagala, and then being supported by people who love me, you know. So kyenkoze nkikoze, yeah. Tusaba Katonda akusasulemu ky'osinga okwagala wamunaye. Ekisolo kye bayita omuntu kino oba oli awo kyo kiyinza obutakusiima naye Katonda ali waggulu eyo ye asiima buli kimu. Mu mboozi yo ogamba toli mufumbo ku myaka 3 mu emeka gino. Munnaye munsonyiwa okwogera oba obubi naye bannange emiswaswangula mingi. Omanyi okutya okutomera. Watya okutomera? Kale mbaddeko mu relationship and nebitatambula bulungi. Yeah. Kukiitingako yaku oba gwe kizibu. Sandyagadde kwogera bintu ebyo kubanga omanyi omuntu gwobaddeko naye ne mbanga temukyali wamu mulina osigala nga mwewa ekitiibwa kubanga omuntu alaba obanga wamuzaalamu. Naye ate nze sirina gwe nazaalamu, sirina mwana. Yes. Nno kaddiwa nga tolina mwana. Sirina kaddiwa. Naatera kenfuna omukazi nga nkikuba. Tisigenda kirwisaamu ya. Relationship ezibaddewo emabega zibadde zitya? Abawala obasanze otya? Ate ennaku zino beetega. Ekyo kyo. Abo ate bo bangi nnyo sisobola nakubala. Goge mazima naye ate omuntu tobategulula. Sitegulula tomala bootegulula bomu nekwabya. Sibuli ebintu bya relationship kikambwe si byangu, but I wouldn't want to call myself righteous. Okitegeera naye kyenandigambye most time relationships zembaddemu nga ndi serious and intentional. Abantu abalala bo be bali ku byabwe. Weewaddeyo your time, your money, your energy and everything naye ng'omulala takuliiko. Waliwo ne relationship emu ate yo yali emazeewo. Yes, I had to go for therapy to become okay. Kubanga nateekamu a lot of myself into it. Sisobola kwogera ki naki kye nakola. Self as in money or wayagalana nnyo n'osukka. Teri relationship etambula nga toinvestinzeemu money. Teri relationship gyetambula totaddemu obudde bwo tokoze ebintu na muntu oyo. It's a lot. So nentuka kasana nengamba, you know what, to hell with this. Okitegeera nga buli kimu abaana bali ku byabwe. Abawala bakumenyeza omutima n'otuuka ku point ega nti ye bannange n'obeera awo nga tomanyi maybe muno just akukozesa for that time maybe to reach their next destination. Era oba kasitaafu n'oba kyayagala nga yatambulamu to the next what. So tuli mu generation erimu bayuza bangi ate bayuza bali mu bakazi ne mu basajja. Kiri two-way traffic. Mulimu abasi oli abeera yuza nga musajja nga akozesa omukazi. Yes. Mulimu abakikola. Ate mulimu ne bayuza nga baki nga basajja ate nga bayuza nga bakazi. Kiri two-way traffic. Kati chance bwe kuwemba bwaba omusajja oba kiri okay. Tekiri okay. It's not okay. We are supposed to treat each other right. Tekiri okay ku side zombi. Sanga munnange oli gwa using ayina mu kasente. Sometimes oyinza okulowooza nti omuntu omukozesa just lwakuba nti omuntu oyo yakula n'omutima omulungi. Okitegeera. So which is not a good thing. Tebikubeeredde byangu. But right now era oyinako olabayo akali awo k'oli mu kwetegereza mu byenda. Essaawa yonna oga nti singa nzuula nti small intestine ddala ntono nga large intestine yeeyo nnene. Ekyamazima ono ye tugenda mu gundi mu mpeta. Bw'anaalabika lwaki nedda. Bw'anaalabika mujja kimanya. Kati right now obeerawo otya? Nze mbeera wange ensula yo nzekka. Ne weeyoleza.
neweefumbira. Osasulira abantu abamu ne batwoleza ku ngoye munnaye osasulayo omuntu okole emirimu. Kale weeyoleza osasudde omuntu then emmere oguze mu woteeri tolina kufumbira. Bafumbayo obumpanchimpanchi obutonotono ewaka ngobeerawo. Emirimu nno gy'omukyala mingi gisukka ku ekyo kati bw'otuuka okusiimuula ewaka. Mama yatukuza bulungi ewaka. Nze no mwate wange mbeera amagnit guy era nze omukazi omukyafu aba tansobola. Oyo biba byomulemye. Yes, ebyo mbikola. Obuyonjo kikulu nnyo. Sinno buno obw'okungulu bwe tulabako naye obuyonjo bwonna. Obuyonjo bwonna kikulu nnyo. Omukazi omutuufu yenna alina obeera muyonjo. God fearing, mukazi mukozi. Ye n'osanga omuwala eri ng'alabika bulungi naye nga mu mutwe ali ddami. Kati ddami ngenda gitwalawa. Nzaala abaana mu ddami. Ani anayamba abaana okukola homework nga ngenza okukola nga ye omukyala ali waka. Ennaku zino abazadde baakaaye tebakyayagalira ddala baana bawa homework era baagambye omusomesa ali eyo bw'oba omanyi omwana muwadde homework don't tell our children to bring us homework. Temutusumbwa ebintu twabyerabira dda. Abaana mubayisizeemu atuuke ewaka amukole. Abazadde nga baswala ebintu babyerabira dda. Omwana amala omubuuza ekintu ate n'amala n'amuwera ansa. Kati n'amugamba ati lwaki obadde okimbuuza nga ansa ogimanyi. Ati ku ssomero batugambye tubalage ebitabo bya homework bino mulina okutuyambako. Temutubuulira ansa naye you guide us. Omuzadde yenna omutuufu ku magezi agayinaayinako aba alina oyamba omwana we kubanga ajjukira nti omwana alina ekintu. Bano nga mulina abazadde abataasoma. Abazadde gye balina ate abazadde abo balina engeri ate gye batuyambamu mu ngeri emu oba endala okusobola okutuukiriza homework oyo. Yes, n'osanga omuzadde nga teyasoma nnyo ekiri awo naye ng'ali present mu bulamu bw'omwana. Ayinza obutamanya ansa naye n'asupervisinga omwana we ku making sure nti waako yamukoze. Oba omuzadde oyo n'ayamba omwana okukola emikwano emituufu gy'asoma nagyo eginaamuyambangako. Oba neighbor oba namufunirayo tikyamukokinge okiraba naye ate mulimu omuzadde omulala ebyo nanga tasobola bifaako. Kati omuzadde kika ekyo gwe mpita ddami okiraba. Kala ki ezikolera muki kwambala? Njagala nnyo black yesooka. Number 2 white. Eddako blue ezesatu naye ate ne purple muteekamu ate nno zoosoose ebbiri zikala ezikyasinze okuddugala amangu. Lwaki zino kala zosinga okwagala? ne musajja muyonjo njagala ebintu ebirungi neesuka ze neebakako bedsheets zange nzagala in those kind of colors, white, blues, of course black. Sina black bedsheet naye kala ezenjeru ezo. Black onogirabira wanti eddugadde naye ate mu ngoye black ye gyensookerako. Nyinza n'okwagalayo olugoye nendiwagala nengamba eno t-shirt kanjifuneyo times 3 or 4 same t-shirt ngeri ya black ng'enyumidde. Yes, so engeri gyoyagala bulu olabika oli wa kisumuluzo. Black, blue. Kisumuluzo mu ngeri ki? Ngeri ey'ebyobufuzi. Eyo bannaye ate naye ontutte neeyo. Twandigenze mpola. Nze ekintu kyenjagala nnyo okuwagira mu byobufuzi mazima na bwenkanya. That's what I can say. Regardless of the party you're in. Bwe muba mulina omukulembeze wammwe bw'abeera mutuufu mu kintu ky'akoze mu muwagire. Bw'abeera mukyamu either ali mu opposition either ali mu ruling government. So ebya party tobikkiririzaamu. You cannot say I'm yellow. Saagala kubyogerako. But kyensobola okugamba is that mazima na bwenkanya kyekikulu. If we have the current president saawa zino atutwala bw'aba akoze ekintu ekirungi let us say thank you.
we give credit where it's due. Bw'aba akoze kikyamu, it is the mandate of the citizens okugamba mukama waffe wano terezaamu. Ne tubanga tulinayo opposition leader, bw'aba akoze kirungi, we say thank you. Bw'aba akoze kikyamu, mumugambe nedda wano oli wakyamu. So kyoba nkugambye nti nze mpagira mazima naki na bwenkanya. Era gwe oli ku agipu kati okusinziira ku ekyo ene government in power. Of course we are supposed to respect our leaders. Oba tolina kyakikolera kubanga tobuyinza mukama yabukyusa. Kulembeze buva eri Katonda. You know, buva eri Katonda. Nate mulimu n'abalala nga yakkiriza mukulembeze oyo yenna kugendako Katonda bw'aba takkiriza. So Katonda bw'akkiriza omukulembeze oyo abajja kubatwala. Ate mulimu n'abatwesi. Mulimu n'abakulembeze abamu abatwesibako nnyo ate. Katonda yabasazeewo abeesibeko. Ne bakisussa ate ebimu ne babyonoona ne batutama. So tuba tusaba abakulembeze mukama agenda okutuuka okuvaako nga byonna byagira ayonoonya ng'akoze kwonoona bwonoonyi. Tubalaba mu ba LCA baffe gye bali, mu ba MPs abamu bangi ba leaders banjawulo okiraba. So nze kye nandibadde ngamba is that mukama waba akuwadde amaanyi okuliidingamu ekyo kiseera, liidinga vaako n'omulala leka aliidinge kubanga ensi tetandika naawe era tegenda kukomerera ku ggwe, like tegenda kukoma on you. Mmere kyekuwoomera. Njagala nnyo okusooka, I like lumonde ampoomera. Muno Omuganda ono. Oyo lumonde mwagala. Njagala nnyo yams, babiyita batya mu June. Waliwo nno gano agabwayisi. Then waliwo ne buli obutini obukopa. Obukaluba buli. Njagala eri ejjuni erinene eddene bwerityo eri eddungi limpoomera nnyo, ate mpoomerwa nnyo n'akalo. Akalo kampoomera ate kanyuma nga nkalidde n'ennyama oba n'ekyennyanja ekirungi ekibisi nga bakikozeeko ennyama enkolera. Ate waliwo nakali akagondizi kali akabirizi nawo kakutamba. Akantu ako kagenda wala ge mazima sijja kulimba. Badde sinakufuna yaŋŋamba nti kamukolera nsookedde ku ggwe. Abaana batya buti koogerako. Amazima tugogera munaye ombuuziza ekibuuzo ne nkuddamu. Ne katambulira nnyo ku muwogo. Omufumbe. Oyo ne kacumbaali oba okikubye ku lusaniya. Kati kwegamba nze ndi musajja bw'olaba emmere gye ndya njagala nnyo local food. Enkolera. Yes. What has been your worst moment mu bulamu bwonna okutwaliza awamu sofa? Worst moment. Omukazi gwe nali ndowooza nti ngenda wasa neyeekolera ebibye ebirala ate n'amala n'atambulamu takugambye nga takonsidarinze kikyotaddemu bbanga lye mumaze mwenna and how much I'm involved into it. Somebody just wakes up one day na deciding to separate with you. You get kintu ekyo kyankola bubi nnyo. Yazze kujja muzizo. Sina kyengenda kwogera ku ekyo kubanga ekintu kiri nti if you're in a relationship you put in your 100% and the other person also should put in their 100%. There's no putting in 50-50. Lwakuba nti kyensobola okugamba 100% mu bantu bangi b'enjawulo 100% ezo tezenkanankana. Naye kyemmanyi if you're in a relationship put in your all. No litekamu your all. If you're serious, if you love the person, you do it. So ekintu ekyo kyankola bubi nnyo and it has been one of my worst moments in life. Yes. The best best moment oba kati ngambe eki bannange moment nga mbadde ne nnyingi bannange. Best moment always
bwe mbeera ku stage and I'm entertaining, that is always my best moment. Sirina one particular wabanga tebakufuuya adde 10. Bwe mbeera ku stage and I entertain people and they are happy, there is no freedom I feel in the world and very good like how I do what I do on stage. Era bamanyi ndi muyimbi mulungi, I'm a very good dancer, I'm a very great performer. Yes, and once I do it and people love it, I have a fulfillment gye mpulira ku mutima. Yes. Kiki osuubira ky'otagenda kwerabira? Kale katugambe naddala mu buto oba mu buvubuka bwo. Nakati okyali muvubuka naye kati akuze. Kiki otagenda kwerabira mu buto oba oli awo n'obuvubuka? Mu buto ne mu buvubuka oba mu buto bwokka ne mu buvubuka bwokka. Kye sitasobola kwerabira mu buto kye nasinganga okwagala is okutambulira mu ekibira, in the forest. In the forest. Kati ewaffe eyo mu kyalo wabangayo misota. Kati munnaye byonna ebintu nabiwonanga, ate nze emisota nagittanga ate nagiwona nze omusota nga oba nze nkubuulire ntya, nze ebintu by'okutambula ekiro sibiina mu buzibu. Kati nanyumirwanga nnyo nga twamaze okulima ne tumala okulima imini ku makya ne tulya breakfast mukadde nga amaze ogitukolera ne tugirya. Kati saawa nga 5 awo oba biki nga twamaze okukola buli kimu ne muyingira ekibira mukomawo lwaggulo. Kati lanchi mugirire eyo mujja kulya ku bibala byeyo by'omu kibira eyo, ne mulya ku ffene, ne mulya ku miyembe, ne mulya ku bintu bingi. Kati ewaffe mu lunyolo tubiyita, waliwo bye tuyita amasaasa oba amatehi ga njawulo. Ebintu bibeera bya red yellow, munda mubeeramu ebintu ebifaanana ng'obutunda. Kati nayo gye biri twalyanga ebintu bingi. Kati ate kye nayagalanga ennyo mu buto n'okulya bushmeat. Nze nalyako ne ediborat, gy'owulira nti gye bayita ediborat, nga bagikaziza ku muliro ng'ewooma bitya. Kati ebintu byanyumiranga mu buto era siribyerabira, naye ate mu bukulu olina kujjukidde noga nti akaseera ako baex bannaye mujooga bafiise bafe baex yakolaki ekyo kyo kyagenda wala kiveeko gyensobola okugamba mbukulu n'okakubamu akafaananyi n'okwoza. Kaleka. So music tumusange wa by the way? Ku YouTube kwali. Ku YouTube waliwo platforms nyingi, SoundCloud, iTunes, Reverb Nation, How We Busy kwali. Nina ne ku Indie Artist Radio eri mu Asia. Platform eyo ninako music wanjawulo. Yes, I've done some good. Actually, one of the interesting moments is when I also had my music gye nayimbako ne bagilaunching ne launchingibwa mu UK ku BBC Leicester. Yes. Social media tukunoonya tutya? Social media page yange SPARKS UG mba oba nfuna. Instagram SPARKS UG. Then Twitter, same thing, SPARKS UG. Mba nfunika ku social media. TikTok nange by the way nina ka TikTok account. Lwakuba TikTok yo sinamutegeera bulungi nnyo. Mbeera busy. Kati ate TikTok yeetaaga obudde. Anti oyinteekayo content. Kati ate nze mbeera busy ndi mu mirimu, ndi mu kuplaningira future. Pakati bw'otuuka mu myaka 3 kasita omala ogiweza bwoti. Oyina planning early enough. Sagala kubonaabona wena in my 40s. Njagala omwana agenda okujja nga muntu nga mu planningidde bulungi. Yes. Contact gituwe. Wano. Abaagala okwetega mwetege omwami mulabi
naye ndowooza abo kale mujje batini tusinga nnyo kwagala batuwa mirimu. Yeah, ayagala okumpa omulimu. By the way, I'm a person who is a professional mu branding, company profiling, graphic designing, interior designing. Je mirimu ejange ejo nga kwotadde ne professional photography and videography. So ebintu ebyo nambikola. So bw'oba yagadde okumpa omulimu osobola okuntukirira ku zino ennamba. Awo ng'omuntu nga tusobola okwanukula bulungi. Yes, 0778 42 40 14 0778 42 ana then 14 then oba 0709 090 271 zombi ziri ku WhatsApp. Muntu aba asobola okunfuna nampa ku mirimu ne mukolera emirimu emirungi. Yes. Nabeetega enamba muzikozese. Why not? Anti kakati oli ajja kuyitira ku business omuwe personal. Sicho wamantesezza bubi. Nze omuntu munoonyeza muba wadde wuuyo. Mumulabye bulungi nnyo kati mwe mumanyi kye munampa. Omuntu yenna ayagala okukola okuconnectinga nange okukola emirimu yo gwensinga okwagala. Yes, njagala abantu bakozi. Yes, n'emikono gyonna gye njagala kati. Njagala abantu bakozi. Nabali bajja kwongera n'anajja era agenda kuba mukozi tagenda kuba nga X. Bwogambye. Bwegambye. Okujjako ng'olina obugambo bwonna bw'otusibirira bafans bo bagamba ki 2023 kyenkana twakagutandika kiki kye tuba tusuubira. Tuggalewo obugambo obusembayo. Kyensobola basi bawishing is a happy new year. Mukama bateeremu bangu buli kimu kye mukola. Omuntu yenna aweddemu essuubi teweevuma nsi nga tonafa.Kkiririza mu Katonda. Bw'oba oli musiraamu kkiririza mu Allah. Tegeera ekintu manya ate okubeera omuntu mu buntu. Obuntu kintu kikulu. Yamba ku oyo omuntu alina kiyetaaga. Oyinza okuba nga gwe prayer request ye nga Mukama n'amukolera okuyita mu ggwe. So ekyo kyensobola obbagamba. Really. Yes. Kale tweyanziza nnyo tweyanziige. Mwebale kwogerako n'abantu bali eyo nkakasa nti SPARKS mutegedde bulungi nnyo mwawadde tamumanyi ate nammwe abadde bamumanyi ate olina ekyenjawulo ky'oyongedde okumumanyaako. Emboozi ebadde empanvu tubadde nneeno Namugongo gye namusanze gye yandeese naye baaba wetukoledde walungi nnyo akafo kalungi. Sijja kakubira kalango. Ebadde nnungi twaliza wamu ate munnange tugambe tuti ebadde nnungi bayithawe bafumbye bulungi. So ye SPARKS mumuwagire nagambye at the end of the day abantu bano nze nteekamu ssente transport naye banoonya ne mbasanga gye baba bali nteekamu amaanyi gange nteekamu buli kimu ate tusobole okulaba kuba nze mbakkiririzaamu kati yono SPARKS maze wagambye emyaka ng'ena tuludde nga tumanyiganya emyaka giyitiddewo nno ddala tetulabaganye mwaka guno baguwedde. So tuludde nga twemanyi naye olw'okuba nti mukkiririzaamu mmanyi ki kyasobola okukola ensonga lwaki nga nti kamunoonyeeko mubaleetere ate abeere nga anyumyako naffe asharinga wamu naawe omulabi emboozi ate omanye nti munnange si gwe wekka ayita mu mbeera eyo gy'oyitamu. Eriyo n'abantu bwe mufaanaganya embeera anti emboozi neekuwa ku solution singa wawazeewo embeera bweti oyinza kikwasaganya otya. Point gye nootinzeemu mu mboozi ye yonna ebadde yakwetegekera nti otuuse ku third level oba ku bagiyita batya bagiyita third floor nti kati fine wadde omuntu ayinza okugamba nti ennaku zino tetukyawangaala abantu tufiira ku myaka nga 5-6 naye kati olaba omuntu owezezza emyaka 3 olina okuba nga otandise okutegekera obukadde bwo. Nina ku ssomero wensomesa muzeeyi yazze nga ebyaddala mukulukulu nze bwe namutunuulidde yabadde mu myaka ndowooza nga 6 oba 7
naye be bano abasomesa abaasookawo ate omusomesa takaddiwa by the way genda okola research ku musomesa yakusomesa primary oyinza okusanga musomesa akusomesa primary naye nga womutunulako akugakyali muvubuka kyenkana naye bwe nabadde enkola timetable gye tugenda okutambulirako nabuziza director wange nti ejjo wabadde wano omuzeeyi nga mmanyi naye atweyunzeeko ku staff. Director yaŋŋambye nti ekituufu kiri nti muzeeyi namugobye, nze namuzuddemu embeera ezitali nnungi. Kwegamba ate bwe nakizizza eno mu basomesa bannange ku staff ne baŋŋamba nti bannange director yakoze bulungi okugoba muzeeyi, egyo emyaka giba tegikyakozesebwa. Leaving all other factors constant, director w'essomero lino muvubuka alabika nsingako ndowooza myaka ng'ebiri. Y'omu ku bavubuka boolaba abakyali envuumuula, ayinza n'okuba tannaweza myaka 3. Ndowooza balabika be bamu ku SPARKS bagambye nti omuntu ajja ng'alina laaka ssente ne zikola ki ne zimugwira. Twafundikidde musajja akoze ekyamugobye era nga staff yeegamba nti bannaaye emyaka egyo tegikyakozesebwa. Omusajja alabika yatidde okukola ki okugamba ku jjajjaawe. Anti olaba ojja muga ati ssebo otuuse leeti ku ssomero tonnamaakinga bitabo kugamba nga laba ebyo byonna bijja kukola ki ate nga era kituufu ekyamazima masomero matini nnyo jjojja okusanga ku staff kuliko omuzeeyi ow'emyaka nga gino gy'oyinza okugamba nti myaka 6. Abantu ka staff zaabwe baagala kurikulutingako ba staff members boyinza okugamba nti oba bavubuka abakyalina amaanyi okukola ki okakalukana gwajja n'okugambako obulusi n'okuboggo bakama baffe batuboggolera ng'ajja muboggolera akole ki akkirize. So kyenzijemu mbozi ya SPARKS tegekera enviirizo enjeru nga tonnaba kufuna yadde oluviiri olumu bwe ruti mu nviirizo enzirugavu bw'oba ng'okyaziina. Atakumira mpeera ku nkumire Ssaabasajja Kabaka wangaali.